Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssempijja Francis wamu n'atwala poliisi y'ebidduka mu divizoni y'e Wakiso ASP Ndia Habwe Charlotte bagogodde emyalo egibadde gigegedde okwera okulima n'okusaawa buli kasonda k'ekitundu kino. Ssentebe Ssempijja ayogeddeko n'abatuuze n'ategeeza nti kituufu obukyafu bubadde bubazimbyeko akayumba naye ng'entabwe eva ku luguudo Mwasanjala oluva e Kampala okudda e Hoima egitagogolwa. Tuli banakuwavu nnyo olw'emyalo egigegedde nga gyali givunaanyizibwa ku UNRA ekitongole ekitakyaliwo naye ekitongole ekyaddawo tukuba omulanga gavumenti abavunaanyizibwa obakubiriza okubeera nga bagogola emyalo egyo. Baabakulembeze abalala bagamba nti n'abakulu ku lukiiko lwa Town Council tebakoze kimala ekitadde obulamu bw'abantu mu matigga olw'obukyafu obususse. Town Council mweno luutu talina bwetuyambidde kuba n'omuntu eyatuwadde bwetadde kasasiro avuddeyo nga muntu sekinnoomu tebadde Town Council. Tuli bayonjo tuleme kulindanga nnaku zino bwe ziti ez'obulungi bwansi zokka. Ye Afande Ndia Habwe Charlotte agugumbudde abagoba b'ebidduka abamansa kasasiro nga bali mu mmotoka n'abasaba okukikomya kuba kimenya mateeka. Tuvudde okukiriininga ffe nga poliisi tetujja kuva ku mulamwa gwaffe. Ndi wano n'omukyala akulira e Namusera police station nina n'abamu benkola nabo mu traffic Wakiso main station. Twongera bakubiriza nti mulina okuba nga mwekuuma essaawa 24. Ono akozesezza omukisa guno okusaba abagoba b'ebidduka okukomya okuvugisa ekimama ate bewale n'okuvuga nga batamidde kuba ye Kanaaluzaala asinga okuvaako obubenje obutirimbula abantu. Tetujja sirika kubanga abantu baffe bamenyekera mu bubenje abamu obulamu bwabwe bugenderamu olw'okuba nti twesuulirayo gwa naggamba. Leka tuleke kunywa ne tuvuga. Leka kuvuga emmotoka nga terina kubeera ku kkubo sooka ogitereeze olyoke obeere ku kkubo. Bulungibwansi ono yeetabiddwamu n'abaana b'amasomero ag'enjawulo ng'engeri y'okubawa ekyokulabirako ekirungi nga wabaddewo n'okusimba emiti wamu n'okugaba endokwa gyazo ng'omukolo guno gukoleddwa omutongole wa Kabaka Mwebe Swaib ng'ekigendererwa kyakulaba nga bakuuma obutonde bw'ensi. Ate bwe tuddako mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaddondo, omumyuka wa Kagga atwala essaza lino Fiona Nakalinda alabudde abaami ba Kabaka okukomya okwebuzaabuza ku nsonga z'Obwakabaka n'ategeeza nti Obwakabaka buweereza nga singa beebuzaabuza kyongera okuzingamya emirimu gy'abeene. Bino abyogeredde ku mukolo gwa Bulungibwansi ogutegekeddwa ekitongole kya Bulungibwansi mu ggombolola ya Buyinda Kira ng'omukolo guno gwe gumu ku gukulembeddemu amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 32 gy'amaze ng'atudde ku Nnamulondo y'abajjajja abaalamula Obuganda. Oweekitiibwa Fiona Nakalinda agamba nti Bulungibwansi atabaganya abantu b'abeene nga n'olwekyo buli omu yeetaaga okumwetabamu. Osobola okusomesa abantu. Olaba omuntu ng'ali mu mmotoka enyirira miliyoni 5 gye yagigula. Naggulawo bw'ati endabirwamu n'akasuka akacupa. N'addamu n'aggalawo endabirwamu k'amaze okunyweramu. Ekitegeeza nti Bulungibwansi twetaaga okusomesa abantu. Ye ssentebe wa Bulungibwansi Gwidde Patrick agamba nti emikolo gino bagikoze mu Kira wakati nga beetegekera amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Musanyufu nnyo okulaba nga Bulungibwansi akoleddwa mu ggombolola yaffe eno nga ffe tubadde abasaale okulaba nga Bulungibwansi akolebwa mu Kyaddondo mwonna. Ate ye omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Honorable Betty Ethel Naluyima asabye bannayuganda baleme kulindanga Ssaabasajja kubayonja wabula beekwatiremu era n'asaba abazadde okukuza abaana baabwe nga beeyonja. Mbasaba mwenna abawakiso gye muli, mbasaba na Kyaddondo mujje twerongoosa naye okulongoosa tekukoma olwaleero nga tukola Bulungibwansi. Buli omu naye wobeera wakawo nawe weerongoose kubanga obuyonjo bulamu. Mbasaba bannayuganda tuleme kulindanga Ssaabasajja Kabaka tukubiriza kwerongoosa. Kizza Peter ne Namulindwa Rina be bakusakidde eggulire lino ku Lwa KSTV Agale.